abaana beetaaga abazadde essaawa eno. Beetaaga abazadde baabwe singa abakozi. Tokimanyi nti muwulidde ate abaana beetaaga okulya ennyo n'okunywa. Nanti era banywa we balya nga n'abazadde bwe babalabako. Abazadde bakole ddi? No. Kera ku makya genda okole saa 19 vaayo jangu osanga abaana. Mulimu gwani ogwo ogukukkiriza okuvaayo ku 9? Emirimu gitandika 12. Okola ki? Okukuta. Anti kati leka nkubuulire. Mujja muno omalamu essaawa zo 3 oba 4. Ate ddala ng'obeera maya. Mumanyi nti edda twalinga ewaffe ye Luweero nga maama agenda n'akutuma akambe. Bwolwayo n'agamba okanonye maya. Baali bategeeza nti emaya wala. Okitegeera? Wala. Naye si kumpi maya. Ng'akubuuza nti okanonye maya. Maya amafuta bwe gali nnyo bwekanga n'emmotoka ogipaakinga. Era ogipaakinga. Kati nze kyasinga okunyumira maama nga abuuza olinda byerubaga. Ebidde. Obugambo bwe tebwanyumiranga. Ebidde. Nene lwaki tebakyabikoze? Oba omulembe guno. Bivuga. Ngamba gundi omulembe ezo slogan ezo tubaziriyo. Kati bukatuni buno bwine gye buwambyemu society. Kati abaana tebakyayina gundi bigambo ebyo tebakyabulira. Babagamba tudde okukira ekyapaamu. Obudde abazadde tebakyabulina obw'abaana. Tebakyalina budde. Anti kati omulembe gwa ssente. Anti leka nkubuulire. Ebyetaago bingi. Either okyuzinga okukuza abaana bo bulungi. Oba okyuzinga okuba ne ssente nnyingi naye ng'okuzizza abaana bagenda otawaanya ensi enkya. Kitegeera kye nkugamba? Engeri yokka gy'osobola okukuza abaana obulungi nga balina ekyokulya, bambala bulungi. Bateerewo ekibasobozesa. Leka mbabuulire. Newankubadde oba oyina buli kimu, abaana baba buli kimu kye beetaaga, basomera mu masomero malungi, oba kumawo waka bafuna obulamu obulungi, waliwo attachment eyo omuzadde gye yeetaaga okubeera n'omwana. Omwana abeera n'ekizibu naye nga taata we tamulabako, mama we tamulabako. Bakomawo yeebase bagenda beebase. No, I mean omwana yeetaaga okugaa ne maama ng'alina kimuluma oba ne taata. Kitegeera? It's not enough. Omwana openinga up. Akuba esimu nawe amumpeeko. Omwana openinga up okwogera n'omuzadde aba yeetaaga oliwo abaana abeera n'ekizibu nakisirikira nga yeetaaga omuzadde omutuukirire waali omubembeekereze mufune attachment eyo mbembeekereze mpolampola ogenda owulira nga akubulidde ekintu kyabadde asirikidde ebbanga. Wali owulirako ku story y'owa boda yalinga atwala omwana kusoma naye ng'amukozesa? Ogiwulirako? Nga bakuwa parking n'amukozesa? Yes, every morning. Omuntu butono nnyo tebusobola kubeera nga bulemesa abazadde okukola. Babeerenga buli kaseera babeera ku baana. Owulira otya ng'omwana ekyama kye yandibadde akugamba akigamba balala? Exactly. Kiruma. Bwe tomuwa budde, toli close gy'ali ate omuntu yenna gw'obulira ekyama kye yoyo gw'okolagana naye akuwa obudde bwe muwa bwa weekend nga ku mulimu tebanneetaaga. Era weekend. Sometimes olaba. Sunday is not enough kati yabayo. Omuzadde ku Sunday okera ku makya n'ogenda ku church. Kale ne mugenda ku church n'abaana. Ne muva ku church. Already oyina a lot. Week yonna oyina ebikubanja byetaaga okumaliriza ewaka. Togenda funa time emala kuwa mwana ono okubeera ng'ayogera naawe bulungi. Sometimes n'abazadde muli very rude eri abaana bammwe nti omwana bwe lwagezaako okusembera okumpi waali obeera mukambwe. Naddala abasajja. Nanti n'abaana ennaku zino waliwo abaana abasumbwa mu kubasindika. Obusungu n'okubeera nabo. Mwana n'olaba mu kifo ky'okubeera nga omusindika normale ne baddamu okukusala bisu. Nga wandibadde olina obusungu. Ate kati obusungu omwana ye yaba yakikuleetedde kiri kiba kizibu. Era bikomaakoma weebyo bigatagatta n'ogatagatta ebintu. Kati nze of recent nina embeera gye nalaba era ne neewuunya. Waliwo obwana buto obwali obwana bubiri nga bujja kudduka mbumanyi. Kakati nga waliwo omukwano gwange ajja nga mbugamba mubuuzeeko ku anko wammwe buuyo bwakola buti. Sikyo kya anko nga bayimiridde. Bwewetamu kati ni bwewe. Katono nnyo bati baana bato. Kati ez'empisa baaziyigirawo. Esooka ziba mpisa naye nga ziri half-baked. Ndi okufukamira ko bakimanyi nti olina okufukamira ng'obuuza. Naye obuuzi tebatuuka. Upbringing tebalaba nti kyamaanyi nnyo fukamira wansi okukola ki
okubuuza kitegeera yembeera gye balimu nti oba enkuba kodo yali etonye tewaliwo byankuba mu kizimbe enkuba ebeera etonye obwo yakuzibwa n'empisa niwe kiba kitaba ky'amazzi akifukamira njagala oyita oli omwana omugambe nti nno oba omutuma amazzi omugamba gy'ono abe wagenda ogakuba oba taafukamire nga sina kye mugambye oba taafukamire omuntu yenna empisa tebazireka waka ng'otambula n'empisa zo waliwo ze bayita embeera nina bwendaga nyambadde engoye kati nga zino egundi zange nzambadde nina gyendaga nga nzinyika mu zifunyeeko ofukamira omuntu alina empisa oba atambudde oba tatambudde wonna wali esense waliwo embeera gyolaba nti ono muntu mukulu bano baana bato nga yeetaga respect as in okulaga omuntu nti atusingako ku myaka mufukamiro tolina kyovaako sina myaka nakusinga ssente nedda sebo ate si kyekyo omuntu yenna qualifying omuyita muzeeyi ne baba musinga emyaka kati kwegamba omwana gwenzaala asinga ssente nfukamire nga mubuuza ate ekyo kiba kisusse ate ku maama watalina fukamira eyo si maama talina fukamira ate kubuuza ate kati eyo mbeera that's not our tradition sizezo obwanga waffe tebugamba bwe buti tebugenda ku ssente yes awo nesigalira mu bwavu nesobola fukamira mwana gwenzadde ye maama takkiriza naye abasigadde nga si yakuzaala kati okimanyi nti n'omuzadde abeera ewaka tuli mu holiday nga kyeyakoma okumanya ripooti y'omwana bwefaanana tamanyi mwana bamuwa holiday package afaanana atya tamanyi oba yali amukozeko wabula agenda kulinda next year ng'omwana addamu okusoma mubuuzi amala holiday package abamu batuuka ne ku ssomero n'abaana ne bagamba ticca n'agamba leeta holiday package omwana agenda omugyayo nga simukola omuzadde n'aswala lwaki talina time omusajja obuwanzibwa bulibwa ku holiday package kumukola oba kumulabirira nti amukole kumulaba nti amukoze omwana afuna time omugambe lekandeko ku bitabo byo kituna media yasoma yazaala abaana si yazaala naye abeerenga ya ensonga ngeza omuwa olaba n'ekirala omanyize I've shared a lot naye bazadde bannange nga mbabuuza ku abaana baabwe kitega sometimes ofuna challenges eri abaana ne weebuuzaako ekintu ekyala ekirungi omanyi abantu bedda baaliranga wamu emmere tebyalinga byakusaaga bayizawe nakyo kireeta obumu n'omanya omwana engeri gy'alyamu emmere oba aswankula oba alisa mukono gwa left oba ayiguriza oba kusimba lukono kitegeera oba asookamu nnyama mu mmere naye kati kirungi nnyo eyo yonna time gyenkugamba nti ogamba nti ogenda kunyuka saa 12 ogenda tuukako nga abaana bamaze dde okulya emmere n'okubaka beebase tomanyi yalidda atya yakkuse emirimu gy'edda omwami yakeeranga ku saa 12 mu lusuku oba mu nnimiro saawa 4 abanyuse ewe bonoona obudde abaawe waka ejakakati agenda 12 adda saawa 3 mbabuulire kati obwo obudde olowooza tetugenda kwekwasa mbeera eriwo saawa zino nti etulemeseza okuza bulungi abaana buli we tukuza obubi abaana society y'enkya egenda kubeera nzibu eggwanga lye tutuzimba ery'enkya ligenda kubeera zibu nnyo it's always good ne tuwa time abaana kyoba olaba omwana atandika okubba ewaka nga tomanyi omwana awenyinza okuddira ku kusaidiyo katono nsobola okugamba nti mu kwewala ebyo byonna omuzadde omu abeere nga takola abeere nga omwami yakola omukyala abeere waka kukuza mwana bonna bakole omuganda agamba kyoyagala kikuseeza bw'ogenda okuliriirana si baana bali taata kagenda abaana nedda musobola okukola ate n'abaana ne bawa time yaabwe oba sikyekyo mudividinge time ogambe nti kisinzira kati olaba nga nze nyinza okuba ndi self employed neekozesa ng'omusajja oba bamukozesa okitegeera ne mugamba nti ngenda kukuma nga nze essaawa 10 time njuwa abaana then over the weekend wobanga woli ewaka nawe obeere n'abaana because most times abasajja tebaagala bayizawe kuwa time baana akwandikale n'abaana banyinzabamanyiiko waliwo ennaku ezimu zaagenda n'omwana we ku mulimu which is very good era ali mukola ssente ate n'omwana ali mumuntalinga abeere nga amuwadde obudde nti wabaako n'ekyama kyalina oba kyagala okufyalinga naye awo asobola bimuganda sina kyokka kirungi n'okuyiga business obusimanyi lwaki wante tunaba kiyiga nze ngenda kikola sigenda linda bantu kiyiga that's why olaba abayingi abo basookawo abalina business ez'amaanyi ne bwe baba wera business ngenda kikola omwana yamukuza amulaga
n'emikwano gy'abataata we nabo n'abanga agimanyi nti bwemanja gakino ekirala bazadde bannange kye beerabira abazadde tebamanyi nti abaana balina okusaba nti balina okusaba omuzadde abeera ewaka nga tamanyi nti omwana nti tulina ogenda ku kyaki ne tusaba omwana naakula nga tamanyi ku bya Katonda wadde n'omundi n'ogumu olaba ffe bazadde baffe babeeranga n'obudde nga mama akera ku makya ne mukera ku makya weekend ne mugenda mu nnimiro ne muva mu nnimiro ne mujja n'agamba yoza ebintu onaasiimule naye ennaku zino twasalawo buli kimu kirekera abakozi nti omukozi agenda kukola emirimu gyonna omwana atule ku TV abaana tubi-engaging okubeera nti bayiga nabo emirimu bakole banaye obulamu bunuma nnyo ng'olina ky'osobola okwekolera waliwo yannyumizaako nti boy kuba musajja mugaga yannyumizaako nti bwe engeri gye baakozibwangamu ng'oluwumula we bati pa tataabwe nga bateeka ku musaala buli lunaku n'omulaga kye wakoze n'akusasula ng'ajja pocket money wa taamu eddako asinzira ku bye wakoze mu holiday oba that is also better nakyo kiyambako omwana olujja nagaa kati ebisatu obimmanja njabbi kuwanga oddayo okusoma pocket money yabakozesanga emirimu mu ngeri ng'eyo n'ateekawoko nekuguni mbu okulimako kwa 5 kati oli n'abalabalamu nga wabeera mu kwera obwezi bisatu tebijja wera natandika kulimanga omanyi abazadde balowooza nga lwalima ssente nziza ebyo bintu bye ngenda okukola abaana bange ebyo sirinayo kirala kye ngenda kukola okimanyi nti ogenda omaliza nga bikunyumira byolima ebikuze ssente bakuwadde n'akulaga nti n'obo byolima ebitunde ojja kujjako ze otegera nti bakukuliza mu bizinesi wakati ensonga lwaki nayo nze engeri gye nakuzibwamu gye ngenda okuzzaamu abaana ekyo kyo sikirumamu wabula kyenjaga okutereezaamu obudde bw'oyagala tebuli wabula tusale magezi engeri gye tusobola kuzanyisa Nkubulire we can always fix time. Bino bituwoza muno tetulina time. We always have time. By the tulina time. Nebwo wenyini nyine gwe yefula busy nyono ga sina time, but you can always create time for your child. Zikiza abakozi ogenda n'abaana baabo. Teziriyo nesimanyi ziganda kubanga nze ndaba waliwo bemanyi ng'asobola okujja n'omwana we lunaku lulamba n'asiba naye ku office. But it's hard. Si kirungi. Babeera balina bye babateeka ebbali ne bagenda ne babayonseza naye nze kyemmanyi kiri kimu nti teri muntu akola kuva ku makya mpaka kiro nga tawumuddemu. Ezo essaawa z'owumuddemu bakali eddakiika gy'ofunye ogitaddewa bandi babeera ku WhatsApp abeera ku TikTok. Omulimu mbuli engeri gy'oyinza okukikolamu abasaka amawulire mu field. Akera kumakya kugenda kuyiriba kamokya bamugaye waliwo ekigendo ogwawo MP n'atuuka ssaawa nga 7 nga badde bamulindiridde awo nonna MP nga tannatuuka abakolaki awo nonna babeera mu kunoonya kigwawo buli kaseera kamera babeera ku alert nkubuulire buli muntu ayagala story egenda oba eyakabi nkubuulire ebyo byonna by'oyogera nze nkimanyi mu nsi muno buli muntu alina time waliwo abasajja abazadde nga bakola gundi basubula mmotoka kuva gundi baziddusa no balabagire emotoka okuzijja ku pooti okuziyingiza Kampala nga gwe mulimu gwakola ng'olugenda atuuka mu mmotoka kudda bana bazivuga bategedde zijja tugeze oba ku Kenya n'ajete Uganda paka Uganda agenda mazanga n'okulamba lumazeeko ng'ekya babeera bangi satabeera omu abakikola asobola okufuna leave no kubuulire essence either osalawo meke mbabuulire osalawo either n'ogamba nti let me give my job time esinga era results ojja kufuna ssente nga nnyingi era bw'onoolaba sayidi y'abaana ejja beera negative tojja kukuza abaana bagenda obunyabunya society enkya oba si kyogamba nti let me try to balance abaana bange bawe time abaana abakozibwa obulungi era batubonyabonya babonyabonya naye era tebabeera ng'onaabasazewo yes teyeekwasa omanyi nti waliwo ekintu ekikutukako n'ogamba nayesenga mamange teyakikola bw'ati by the way naffe essaawa zino waliwo ekintu ekikutukako n'ogamba tugeze tomanyi kulima naye nga wandyagadde okumanya nga kale senga mama yantwalanga mu nnimiro n'ennimiro kutwala nga muli ku muzigo tukkirize ngene guno omulembe kati kankubuli ne wo muzigo era bagamba abazadde yabeeranga ku muzigo yagenda nakuleka nga otudde waka kati ogamba singa kale nagendanga naye nanjigiriza we batunda kasolo nakuyigiriza okukola nakubuuziza ekibuuzo n'okyebalama okolerera ani si mwana oli golesa atudde waka gotewadde budde kinakunyumira wangu ssente ozifunye buli kimu okitaddewo naye nga gwokolerera tali nga gwokolerera talina bebana abaana boolaba agamba nti oba taata afadde ntwala ebyobugaga tewamuwa wagenda n'omuvubira ekyennyanja mpo gyomuleka yagenda avube
ogendo lete ekyenyanya nga boli mechiwa ya sawa oba tulina mwana oba okolererana otikuliwera mwana gogendo funa oba nawe ne future ye yencha batugamba always nti enviri za black ziri enviri kati ekibuzo kye kiddamu ekyono okolera enviri zaki za white nga simulina omwana sawa kyalina black omwana nze kyensuubira kyandibadde kyandibadde kituufu nti omwana olina muyigiriza yeekolerere bwe byokola bibeera bibyo wabula omwana mutendeka beere nga naye asobola okwekolerera bwe byoliko byolina bya kitawe yabikolera naye nga sinatuuka kwekolera byange ani yambiizangawo yakubeezangawo akuyambe okule otandike nawe okole ebibyo okitegeera neyo nsobi nnene nnyo gye tukola abaana tubakuza tubagamba nkukulidde ettaka liryo liryo okitegeera eyo ennyumba ngikuzimbidde yo ojja kujangamu akasente omwana akulangamba nyina wava akasente omwana mulage nti buli kyenkola kyange wabula naawe bw'okula kola ebibyo okitegeera abeere ng'akimanyi nti nyina okukola byange wabula si bya muzadde wange byayina bye mba mbesingirako kensembyayo ku mulamwa gwa leero like sinafuna mwana naye mu bintu byensuubira okutandika okukola omwana alina omumuchalenginganga nga mukwasa ssente katugeze buli wiiki muwayeyo ng'omutwalo nemuga baako business gy'otandika mukyale ndabe ekyazinzo zikolamu nga nze ngenda tendeka mwana wange business wise azisimira mu ttaka azikola ki asubula kyagenda zisubulamu oba asubula nnyaanya oba asubula ki ndabe amagobo mubuuze kati otuuseewa kati bweyita mu time ngenda mukulizaawo si mu mpisa mu business nze kyange ekyenyinza okugamba abazadde era kyembakuutira nti bannange abaana bammwe mubawe time mulekere abakazi temubalekera abaana bammwe si be babazaala abaana bammwe bawe time wali omukozi alabirira omwana nosinga omuzadde time nga bagenda omukozi yakuze kusinga omuzadde nakushepingira abaana omuyigiriza ebintu ebigenda omuyamba mu maaso si kubufukamira obufukamira kibi twafukamira netukoowa senene zibula omwana ayige business omulaba wali omukambwe mulindeko bw'anaamala okuzaala ajja kumanya kitegeeza ojja tegeera kye twogerako